Idi Amin Dada ayogerwako ng'omusajja yalina kyemalira era yafuga Uganda n'omukono ogw'ekyuma mu myaka gy'ensanvu. Bwe yagobwa mu ntebe mu mwaka gwa 1979 ebyafaayo byatandika okumuwandiikibwako n'ebimu ne bissibwa mu mizannyo ne Filimu. Rise and Fall of Idi Amin ye Filimu eyasookera ddala okuzanyibwa ku bulamu bwa Amin mu mwaka gwa 1980 nga munnakenya Joseph Olita ye yali omuzannyi omukulu. Thank you very much. Oluvannyuma lw'emyaka 34 bukya Filimu eno ezannyibwa twasazeewo okufeffetta Olita era ne tumugwako mu kibuga Nairobi. Bw'otunuulira Olita oyinza obutabaawula ne Idi Amin era nga naye yannyumiriza nti okufaanagana kuno kwe kwamuleetera okutya n'avaayo okuzannya Filimu eno. Many people used to say that I look like Idi Amin. And now when he was toppled, abantu bali bagamba nti nfaanana Amini. Era bwe yagobwa sayagala abantu ku nsonga munnwe nti yenze kwe kuvaayo n'enzanya Filimu eno. You are Amin. Because I had the uncanny resemblance with Amin, which was very queer. Olita musajja munnakenya ava mu ggwanga ly'Abaluwo era ng'asibuka Busiya wano ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Yazaalibwa mwaka gwa 1946 era ku myaka emivubuka yatandika okuzannya katemba newankubadde nga yakugguka mu byabusuubuzi na bukulembeze. Abantu bangi balowooza nti alina akakwate ku Haji Amini wabula si kituufu. I didn't know much about Idi Amin, but I read a lot about him through books. Amini nali simumanyi kiri awo wabula nali musomyeko kinene n'okumulaba ku ntambi ekyannyamba mu Filimu. I really had to master his mannerism, which helped me a lot. Wadde nga yazannya Filimu eno omwali ebikolwa eby'ettima yagamba nti Amini teyali musajja mubi wabula yasiigibwa nziro. Amin was not a bad guy. I think the imperialists smeared him. Amini teyali musajja mubi. Abazungu bayita bamwagala bwagazi. Smeared him with a lot of matope, or call it mad, because they hated him for one reason or the other. Obulamu bwe bwakyukira ddala mu kiseera we yazannyira Filimu eno ne bwe yaggwa ng'abantu bangi bamukyawa nnyo n'abandi okulowooza nti eyali Amini kennyini ekyabakaabyanga n'amaziga. Olita yakazannya Filimu 9 omwali ne Sheena Queen of the Jungle mwe yali n'omumbejja w'ettoolo Elizabeth Edith Bagaya. Ekyewuunyisa buli omu yandirowoozezza nti obulamu bwe mu byenfuna bwandikyuse olwa Filimu zonna zazaabeeramu, naye ebiseera ebisinga abeera ku nguudo z'ekibuga Nairobi ng'atembeeya ezimu ku Filimu ze yazannya era emikutu gy'amawulire mingi mu ggwanga lino gizze gimwogerako. Ku myaka 68 gy'alina kati ayagala obulamu bwe obusigadde abumale ng'abuulira enjiri okuyita mu nnyimba z'eddiini n'okulaba nga Filimu y'eno edda katale. I think it's the right time now for me to also Kyekiseera nange nveeyo nnyimbire Katonda kuba ensi etuuse ku nkomerero ffenna twetaaga Mukama. it's coming to an end. And if you don't turn to God, I mean, nobody is going to hear you. Luno lwe luguudo olumanyiddwa nga Biashara Street olweyambisibwa mu Filimu eno ng'ekifo Idi Amin we yagoba Abayindi. Emyaka gisoba 30 bukya Filimu eno ezannyibwa wabula nga abagizannya bagamba nti bakyalwana bwezizingirire okulaba ng'esigala katale. SOLOMON KAWEESA, NTV, Nairobi.